batiddewo abantu 10 ababattira munda mu nnyumba nga tebalina ku luguudo, babatidde munda omwo mu nnyumba. I think badde banoonya nze oluggi luleme okugula ne bajja bagezeeko bagule luno ne balukuba amasasi nedooza bwe lweggudde ate ne bakitegeera nti bamaze okutta abantu wawona bwabadde mirambo abantu 10 nga bamaze obbatta. Akatambi ketutandise nako katambi akakwatibwa ennaku 2-3 emabega mu kaseera nga twakamaliriza bwe tuti okulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 Januari omwaka guno ogwa 2026 waliwo enjega eyalugwawo wali e Butambala. MP waayo era abadde mu Parliament ekisanja kino kye tuli mu kukomekkereza Honorable Muwanga Kivumbi bwe yalumbibwa abasajja abawanvu n'abampi wali mu makaage ne basasirira ne basasirira oluggi lwa garage amasasi bakiranga munda mwalimu abaalimu era bamalirizanga abamu bavuddewo na bisago ate abandi ne battibwa. Kati olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 22 Januari omwaka 2026 Uganda Police okuyita mu mukyala Afande Lydia Tumushabe nyinza okuba ebitiibwa bye ebijjuvu sibimanyi ebya police olw'ensonga nyinza okubyogera n'embisobya. Omukyalo ono Afande Lydia Tumushabe akwasaganya oba PRO wa police wali Katonga region avuddeyo n'akakasa enkya y'olunaku olwaleero nti Honorable Muwanga Kivumbi Bamukutte era wetwogerera ali mu mikono gya police. Ekifo ekituufu wennyini waali kyo tekinnyonnyoddwa oba tekirambuluddwa wabula police emaze okubanga ekakasa. Omanyi enkya yaleero ssaawa zibadde nga 12:05 amawulire ne gatandika okubanga gasaasaanira ku mitimbagano wonna nti Honorable Muwanga Kivumbi abadde akwatiddwa wabula amawulire gano okusaasaana poliisi ya Uganda ebadde tennabakubaako kukakasa kwekola. Kati amawulire agatandise okusaasaana ssaawa 12:05 ku ssaawa 1:47 poliisi ya Uganda nevaayo nekakasa era okusinziira ku Lydia Tumushabe Afande agambye nti the Uganda Police Force would like to confirm the arrest of the Butambala County Legislature Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi. He is currently in police custody and will be arraigned before court in due course. His arrest is in connection with a recent instance of political violence in Butambala. Kati police wemaze okukakasa nti Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi bamukutte era nti bamugombyemu obwala. Police neteekawo ensonga lwaki Honorable Muwanga Kivumbi yandibanga akwatiddwa. Bagambye nti his arrest is in connection with the recent instance of political violence in Butambala. Nti okukwatibwa kwe kugenda n'akakwate akambeera eyabaddewo eyeeyolekera mu byobufuzi oba mu kulonda okwabaddewo e Butambala okwaviiriddeko n'okubanga bangi bafudde sayidi eyo. Wabula oluvannyuma lwa Honorable Muwanga Kivumbi okubeera nga akwatiddwa enkya ya leero njagadde nkuzzeeko gye buvuddeko President Museveni we yabadde wali Erwakitula nga bamukwasa certificate eyabadde mulangirira oba ekakasa obuwanguzi bwe kuba president obw'ekisanja kino 2026-2031. President Museveni yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogedde ku Honorable Muwanga Kivumbi na byonna ebyali e Butambala. Katusooka tubiwulirize nkunnyonnyole ate tugende wa Honorable Muwanga ng'ayanukula President Museveni. A character called Kivumbi
was defeated. Now, the plan everywhere was that where NUP is defeated, gangs with the pangas. You remember pangas? With the pangas should attack the polling station. And that's what they did. When Kivumbi was defeated, they came with the pangas to attack the polling station, and they were shot. 7 of them were shot dead there with the pangas. Now, those who came to Nakasero on the 14th, on the 13th, remember that I was up the whole night. I didn't sleep. They came to pray, they saw me there. I didn't sleep the whole night. I was busy meeting. The problem, the group of these traitors, like Kyagulanyi and some of the other opposition, not all of them, some of the opposition, especially the ones who used to belong to the Besigye group, Besigye wing, they don't understand that Uganda is a land of matters. In my New Year's speech, I made this reference, but people don't listen to my speeches. Jambo ya President Museveni we ali erwachitula ng'okulonda kuwedde n'okulangirira kuwedde. President Museveni ye bw'ayogera ku Honorable Muwanga Kivumbi agamba nti Kivumbi yakubwa n'awangulwa. President Museveni n'agamba nti aba NUP balina plan nti buli we baali bawanguddwa baali bakugendanga ku zi polling stations wamu ne zi poliisi ez'enjawulo bakole obuvubuŋŋano. Era President Museveni ye bwe yali annyonnyola awo yagamba nti Muwanga Kivumbi yagenda n'egganga ye nga bakutte amajambiya ne balumba poliisi esayidi z'e Butambala. Era President Museveni mu kwogera kwe n'agamba nti 7 be baali battiddwa. Wabula President Museveni w'amaliriza agamba nti Kyagulanyi wamu ne Besigye abannanfuusa abo kubanga bayita ba traitors, n'agamba nti balina ekintu kye bataafaako oba kye bataawuliriza. President Museveni n'agamba nti Uganda is a country oba is a land of matters. Ky'oyinza okuvvuunula bw'obanga okebedde gogo n'osoma matter, bagamba nti a matter is someone who dies or suffers greatly for a belief, cause or principle. Nti matter ye muntu afa ku lw'endowooza oba abonaabona ku lw'endowooza gy'akkiririzaamu oba ekyo ekintu ky'abeera awulira nti kyakkiririzaamu. Kati President Museveni we yabadde lwakitula yagamba nti Uganda is a land of matters mu kunnyonnyola bwe kutyo. Wabula bino byonna President Museveni ng'amaze okubinnyonnyola, Honorable Muwanga Kivumbi yavaayo mu interview emu gye yabadde nayo n'annyonnyola era n'ajengulula oba n'awakanya ebyabadde byogeddwa President Museveni wali erwakitula. So the president is totally misinformed, totally out of for him to say that gangs attacked a police station. There were no police station that was attacked. It is the military that descended to people in my home, and these killings happened in a garage in my home. So there is no way you could say, and we are going to put him to shame, because in that place I have cameras. Not only cameras, there were people who recorded videos. That's why after killing people, after killing all the people who are there, they did another firing and ensured that they retrieved every dead person and packed trucks and took them to Gombe Hospital. We have footage of soldiers carrying dead bodies. We also have a footage of 2 soldiers that were shot at the site. Therefore, for him to allege a terrorist act on me and on any of the people who are victims of state violence
is extremely unfortunate. Byo bye bigambo bya Honorable Muwanga Kivumbi nga tannakwatibwa bye yayanukudde President Museveni. Okusokera ddala Honorable Muwanga Kivumbi yagambye nti President Museveni yali totally misinformed, oba information gye yakozesa okubeera ng'ayogera yali tagifunye mu bujjuvu bwayo. Honorable Muwanga Kivumbi n'agamba bo tebalina poliisi n'emu gye baali balumbaganye, era mukadde ke kamu n'agamba bakira military ate ye yalumba bo, oba amagye gasalako bo wali mu makaage. Mukadde ke kamu yagambye nti wakujengulula ebigambo bya president ng'amuswaza nga akozesa obutambi. Era Honorable Muhammad Kivumbi Muwanga n'agamba nti baalinawo kamera ezakwata buli kimu ekyagenda mu maaso. Era Honorable Muwanga Kivumbi yabadde avuddeyo ng'agamba nti bo balina obukakafu n'obujulizi nti amagye gaabalumba. In fact n'agamba n'okugamba waliwo n'abantu abajulizi abaalaba byonna nga bigenda mu maaso. Era Honorable Muwanga Kivumbi ono n'ayongera n'akkaatiriza nti waliwo n'abantu ba bulijjo abaalikodinga obutambi. Era ng'agamba nti they have the footage. In fact ayina ne wannyonnyolera nti balina footage nga waliwo n'abasirikale abakubwa amasasi 2. Byonna bigambo ebyayogeddwa Honorable Muwanga Kivumbi. Bakira njagala okutegeeza nti enkya ya leero nga 22 January akwatiddwa era ali mu mikono gy'abasajja. Wabula ng'amaze okukwatibwa David Lewis Rubongoya gw'olaba mu kifaananyi vuddeyo enkya y'olunaku olwaleero olumaze okukimanya nti musajja we bwe batambuza ekibiina ki the National Unity Platform NUP amaze okubeera nga agombebwamu obwala. David Lewis Rubongoya yeekubidde omulanga era n'abaako baka bwawandiise ku mukutu ge omugattabantu gwe wandiise ogwa X agamba nti with the arrest of Honorable Muwanga Kivumbi, this brings to 3 the number of the National Unity Platform deputy presidents currently in detention. A crazy season. #Free Uganda. Now, David Lewis Rubongoya ng'agamba nti nga bamaze okuba nga bakwata Honorable Muwanga Kivumbi enkya y'olunaku olwaleero, kino kiba kitegeeza nti kati ba deputy president ab'ekibiina ki NUP baweze 3 abali emabega w'emitayimbwa oba abagombeddwamu obwala. Then bw'amaliza n'agamba nti a crazy season, nti ddala tuli mu kaseera ka kiralu bw'obanga okivunudde n'okiza mu lulimi Oluganda. Kati omulala yandibanga yeebuuza kijja kitya okubeera nga 3 be bali emabega w'emitayimbwa ba president oba abamyuka president w'ekibiina ki the National Unity Platform. Wayogeredde bino nga wakayita ennaku 2 nga Bobi Wine kyajje aveeyo n'annyonnyola nti deputy president we owa Western Region Mama Jacqueline Tukamshaba bamukwata. Then mukadde ke kamu era ne deputy president owa Northern Uganda Dr. Alina Zedriga naye mukwati wajjo. Wabula Bobi Wine bwe yawandiika yagiyita abduction era ng'agamba nti bano bonna tebamanyiddwako mayitire oba tebamanyiddwako we basobola kuba nga bali essaawa zino nga byonna biri mu kugenda maaso. Kati ng'ate ne Bobi Wine yennyini tamanyiddwako watuufu waali, tho ye kikakasibwa nti obulamu tebulina tabbu, wabula yadduka buddusi n'ava ewaka oluvannyuma lw'okugwa mu lukwe lw'okubeera nti agamba yali wakutuusibwako embeera etaali ntuufu. Kati nno omukulu amanyiddwa nga Semakadde Isaac Semakadde, president wa Uganda Law Society, onojja kujjukira nti naye mu ggwanga taliimu essaawa zino. Olunaku olwaleero oba enkya ya leero awandiise ebbaluwa ng'agiweereza Bobi Wine
wabula bangi ebbaluwa eno bwe bagitunuddemu bagamba nti omusajja nga akambuwadde. So olunaku olwaleero njagala ebbaluwa eno nayo tugifuneko. Ebbaluwa eno omukulu Isaac Ssemakadde gy'awandiise baluwa yakuba nti alabula Bobi Wine n'okubaako obubaka bwamuweereza obw'enjawulo bakiranga bw'agiwandiise era agitadde mu lujjudde. Baluwa eno eriko ekifaananyi kya Bobi Wine waggulu negamba nti for the people with the people, nti ku lw'abantu era n'abantu. Nawandika n'agamba nti dear Bobi Wine, nti mukwano Bobi Wine, take heart brother, the struggle for a better Uganda continues even in the face of setbacks. Nti guma muganda wange, struggle ya Uganda ennungi ekyagenda mu maaso newankubadde nga ebiza emabega weebiri. Use this moment to hide from the military corporate and reflect deeply. Learn from the missteps, the strategies that fell short and the alliances that didn't hold. Namugamba nti kozesa akaseera kano okwekweka amaje mukadde ke kamu osobole okubeera nga weetunulatunulamu oyigire mu ebyo ebyagaana okukwata. Mukadde ke kamu byonna by'obadde ng'opanga ne biyiika. Wabula mukadde ke kamu n'amugamba nti n'enkolagana z'obadde nazo ez'abantu abamu ezagaana okuba nga zikwatayo. Agambye the alliances that didn't hold. Amaze n'amugamba nti reorganize with renewed focus, nti ddamu weeteeketeeke na okubeera nti ofokasinga bupya. Build a stronger, more disciplined team. Nti ddamu ozimbe ttiimu empya wabula ttiimu erina empisa. Refine your messaging. Nti n'engeri gy'oweerezaamu obubaka bwo ddamu ogyekenneenye. And mobilize grassroots support more effectively. Nti oddemu n'okubeera nga oddamu okusimba emirandira nate mu ngeri ey'enjawulo. It is time to seize the exhibitionism that distracts from the core mission. Nti kyekiseera okusuula ebbali okulabisa okumu okukolebwa wabula ng'ate kutaataaganya n'okutujja ku mission entuufu. Drop the anti-intellectualism. Nti suula ebbali ebintu ebyobutali bugunjufu oba ebyobutali byakusooka kulowooza ngeri ya kigunjufu. Embrace thinkers, experts and diverse ideas to sharpen your vision. Nagamba nti yaniriza abantu abalowooza wamu n'abakugu n'ebirowoozo ebisobola okubeera nga bikwogiwaza mu kulaba okwa vision ey'omu maaso ebitwala oba ebikuza mu maaso. And please let go of any white adjacent nonsense that alienates our people. Stay rooted in African realities, not external validations. Namugamba nti kati lekeraawo n'okubeera nga odda mu nonsense w'okutunuuliza oba amaaso gatunuuliza bakyeruppe n'okulaba nti banaabaako ke bakola ekyenjawulo. Namugamba nti tunuulira nnyo era obwanga buteeke mu bituufu ebyaffe eby'endowooza y'ekifirika, not external validations. So si kubeeraawo ng'osuubira ab'ebweru okuba nga bakutunuulira n'okubeerako ke bongera oba kye bagattako. Broaden the umbrella. Nti umbrella gigaziye. Welcome all Ugandans, youth, elders, urban, rural, across tribes and faith. Nti yaniriza gaziya umbrella oyanirize bannayuganda bonna bonna. Uganda, unity is our greatest weapon against tyranny. Rise, wiser, stronger, the people are with you. Entebbe is waiting for you in solidarity. Namugamba nti obumu kyekyokulwanyisa ekijja okusinga okujjawo eno embeera embi egenda mu maaso. Namugamba ddamu osituke ng'oli mugezi okukirawo, ng'oli w'amaanyi n'okukirawo,
abantu bali naawe era entebe ekulindiridde. N'ateekako in solidarity n'asayiningako Isaac K. Semakadde, Legal Rebel, President, Uganda Law Society, 22nd January 2026. Radical New Bar, RNB, Uganda Law Society. So ebbankalu eno ewandiikiddwa akulira ekikungu ekyo ekitaba bannamateeka mu ggwanga lya Uganda, omukulu Isaac Semakadde, ng'agiweereza Bobi Wine. Mwamugambidde ebintu ebimu ebikambwekambwe, namugamba nti lekeraawo amaaso gwattunuuliza bakyeruppe, lekeraawo okubeera nti okola ebintu ebimu okufuna okuddibwamu kw'abalina ki byebyo nno nga bw'obirabye. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era ennamba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro, ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.